Joint Anti-Terrorist Task Force, JAT. Joint Anti-Terrorist Task Force, JAT. Kasubira muli bulungi katogereko kuka agency ako aka Museveni. Abanya bambita Ashraf Kasirye ndi munamawulire. Sasa okubanga togerezganyamu nja kusanyukanga musharinze views zamwe kunsogera jengendo kwogera ku katono tubeko okubikulwa obwongo otufuna ku kantu kano. JAT eno no kigabibwa nti yatondebwabo mu 2002 abana ni mu P5 naye kyagitondesaawo kwali kwenganga Koni Lord's Resistance Army. Era bageza kokola emirimu eyo nero of course mwali muvulugu nga mungi. Era abamemba y'ababaye abasinga balinga bava kansubire na kati bava mu CMI ne ISO. Ntandika bwenti. Agency ngeno yandibadde ekola omulimu omulungi singa ddala ebadde kwera mu mateeka. Era yatondebwawo kuyambako kulwanyisa kunoonyereza ku butujjo obusobola okujja eri bannansi banna Uganda. Bwe kyandibadde kaneyongereko katono. Ensi nyingi nga USA zirina agencies ez'enjawulo nga FBI, nga SWAT n'endala nyingi. Nenga agencies ezo ziyambako mu kukuuma abantu nga bali bulungi bali safe. Era nga zikolera wansi w'amateeka era nga abantu baziholding accountable ku ebyo bye zikola. Sigamba nti teri obumenyi bw'amateeka gye buli naye bulondoolwa era abantu bakkirizibwa okwekalakaasa, abantu bakkirizibwa okuba holding accountable ku ebyo bye bakola. Kanzireyo Uganda ennaku zino Museveni buli lwabagenda okwenganga abo abamulwanyisa. One, akimanyi nti ensi tekyamwagala. Akimanyi nti n'abapoliisi ababulijjo tebakyamwagala. Akimanyi nti n'amagye agabulijjo tegamwagala. Manyi kyakola mu agencies nga JAT kati ateekamu obubinja bw'abantu abarecruitingibwa okuva eyo gyayita gye yava ne bajja ne batuula somewhere nga balabirirwa okumala ebbanga nga balinda akadde ako katuuke kakatugenda kwenganga abo poliisi ya bulijjo n'amagye ga bulijjo ne batasobola kwenganga na bwenkanya obusavinga ono gwe tukulembera Museveni. Kadde mulungi JAT teri ekyo kyolowooza. JAT erimu abacuba Museveni bateekamu ssente yaffe ey'omuwi omusolo n'abatendeka n'abalabirira n'abakuuma nga balinda time etuuke nga bagenda kwenganga bantu abo Museveni balooza nti bakyamwagala. Abalinga 99.9% of the population of Uganda. Yeyo JAT. Bagana wange mbalabula oba mbawa ku magezi amatono bw'oba ofuluma ewaka naddala mmwe bannange bannamawulire naddala mmwe bannange abalwanyi abeesimbyewo abagenda okukola campaign abali especially mu NUP ne People Power mugende wabweru nga mukimanyi bwe mugenda okwanganga si bannayuganda abaagala ensi yaabwe ne babanga ddala baazaalibwa mu Uganda kyendowooza nti si kituufu babeera baze protectinga oyo ayagala ofuuka kabaka wa East Africa kyatagenda kukola Museveni kwe ngamba era bali redde okutuusako kyonna kyeyagala kikutuukeko singa oyimirira ku kkubo lyabwe wabula ate tebamanyi nti tuli redde okwenganga buli kimu kye baleese. Omwaka guno ogenda kuba muzibu, omwaka ogujja gugenda kuba muzibu naye olutalo bwetyo bwe luba tusigala twenganga ebintu ebizibu paka bwe tutuuka ku buwanguzi.
Tuizo kugamba tulabye nnyo kubanga olwaffe tuli mu mmundu naye ate emmundu zitta abantu ffe twagala okukulembera. Therefore tuli basanyu nti generation yaffe okulwana kwayo tekulimu mmundu. Wabula kulimu logic. Chovola babuguta kigambo kyaffe mu ghetto. Babuguta bakoze eki tugende tukette tugende tubbe ebintu ku kitebe tulabe tufune ebyama babuguta. They don't know what to do. Guys, be very careful. Jat is not there for you. It is there not for NRM. It is there for Museveni, the man who wants to be the king of East Africa, which is not going to happen. Kama bankumire baganda bange bagala nnyo.